Mugenja leero President Alagidde Munayuganda Bamuse omulambo guli Kasasiro Owekidini yasobola kutunza abantu bya bugagga. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aliko ebiragiro byayisizza Kasasiro yasukka mu bibuga bya Uganda nga mu bibuga ebimu tayoolwa abeeraawo ensowera ne ziŋŋooŋa oluusi ne kivaamu endwadde eziva ku buligo okusaasaanira mu bantu. President agambye nti enfunda eziwera zaalambula ebibuga ebyenjawulo muri Kampala n'ebibuga ebirala ebyesudde n'akizuula nti ebibuga ebisinga obungi Kasasiro takyayoolwa bw'ati kwe kulagira nti okuva kaakano mu buli kibuga mulina okubaamu ebipipa ebikuŋŋaanyizibwamu Kasasiro nga buli kipipa kyesudde obuwanvu bwa mita 200. Mu ngeri y'emu alagidde nti ebipipa ebyo birina okuggyibwamu Kasasiro buli luvannyuma lwa nnaku 3 nti era buli kibuga kibeere n'ekifo ekyenjawulo we basunsulira Kasasiro oyo ayongerweko omutindo oba oliawo mukolemu ebintu eby'omugaso. Mu mbeera eyo minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda mu kwogerako ne Kyabbasa enkya leero agambye nti oluvannyuma lw'ekiragiro ekyo baasisinkanye eggulo n'ekitongole ekya KCCA n'abo abakola emirimu egy'ekikugu ne bakkaanya ku ngeri y'okukiteekesa mu nkola. Abakulagidde okola ekintu ekyo nga mbwangu ddala era mu kutulagira twayisiddewo olukiiko lwekikwatako ne tuyita abantu ba KCCA ne tuyita Dr. ne tuyita Waligo ne tuyita Executive Director ne tumusomera ebbaluwa eyo era ne tumubuulira nga twagala tukikole mu bwangu ddala. Ku skips twagambye twagala ssente naye yadde nga twagala ssente eziri mu ggwanika eza gabbage tugenda kukolako budget tuteekewo skips mbifu ebitundu era byetulaba nti byo byetaagisa ddala ng'obutale tuteekewo tugenda okuyoolera Kasasiro tugendewo skips ezigenda mu Kasasiro netujja okubujjanga ku maduuka twagenda tuteekewo dustbins zetujja okuba nga tukuŋŋaanyaawo tubeere nga batwala Kasasiro then n'ebitundu ebirala tujja kuba nga naye tulina kati ssente essaawa zino naye nga tujja kukozesa ze tulinawo tusobole okulaba nga tukikola mu bwangu ddala. Ku nsonga eyo Muloodi Mmeeya wa Kampala Salongi Lukwaga kukulumye nti ekiragiro ky'omukulu kijjidde mu kiseera nga ne bajeti ya KCCA yasaliddwa ate nga n'ebimotoka ebyola Kasasiro bitono tebikyabamala. Bwewuunya Mwami Kaguta Museveni akimanyi bulungi nti bayisa bajeti ya KCCA gye bagenda okusoma nga bagisaze ng'evudde ku buwumbi 475 kati yazze ku buwumbi 423 nga n'eza Kasasiro zennyini bazisaze. Wagamba dda nti tugule ebimotoka at least 10 tulina emiruka 99 buli muluka gubeereko n'ekimotoka kyagwo. Bajeti ya 2021-2022 yokka twasobolera okufunayo ebimotoka 10 bino ebyazze. Kakati tulina bimotoka bya Kasasiro ebyo bi dustbin situgaana agamba simanya buli mita 2 wabeerewo ki dustbin naye nga ebimotoka ebigenda omutwala biwa ekyokubiri nti eri gye tubitwala ekitezi wajjula. Mu ngeri emu Lukwaga agambye nti eky'omutawana Pulezidenti azze afulumya ebiragiro bye bimunga bwe bityo naye ne bikoma ku mpapula. Naye ng'ekikulu kya byonna ebimwami Yoweri Kaguta Museveni abyogera ne bikomaawo kubanga luli mujjukire twetaaga obutale bubiri tetugamba weebale obutale bubiri buli division twagala nsimbi na guno gwaka eyo yali executive order gye yafulumya na Mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti ebiragiro by'omukulu ebitaliiko ssente tebigenda kukola. Executive order twagirabye naye President kyenjagala omugamba executive order ejjireko ebigenda okutuukiriza order eyo ejjireko essente ezigenda okuyamba local government okugula epipa okugula emmotoka ezigenda okusitula skips ezigenda okulabirira landfill. Abali ku mulimu gw'okuyoola Kasasiro mu Kampala bannabugabo Abdul John Venture bo basanyukidde ekiragiro kya President era omwogezi wa kampuni eyo Abu Sonka agambye nti kyamukisa mulungi nnyo nti ekiragiro we kijjidde nga bo beeteekateeka dda era baazimbadde essunsulo lya Kasasiro ettemangalo. Tuli basanyufu nnyo olw'ekiragiro ekya Pulezidenti yayisizza olwedde yali yakiyisaako ebadde nga second executive order. First executive order yali eragira
tufunire byo tukola mu kasasiro value addition era ffe twatandikirawo ne tugula ettaka era ne tutandika n'ebisale era ffe tukola ebisale already site yaffe Temangalo era Alagidde bateeke ebiteka bya kasasiro mu limita bibiri naye ffe already tubadde tuteeka mu mita ataano. Mu ngeri emu abayuula n'okwera enguudo za Kampala bo nabeera baaniriza ekiragiro ky'omukulembeze eggwanga. Amanya gange nze Menton Salim. Ensonga eyo President yayigeddeko oba gye yawadde executive order ey'okugula dustbins. Ffe nga 7 Hills tujyaniriza kubanga kye kimu ku zibadde challenges. Mu kifo ky'okuteeka kasasiro mu muddo oba ku walkway oba enfuufu oba ebicupa kati bwe tubeera nga tufunye ezo gundi dustbins awokuteeka kasasiro kijja kutwanguyiza omulimu gwaffe n'okwongera ogukola obulungi. Ebibiina ebirwanira eddembe ly'abakozi nga kw'otadde kampuni n'abakozesa ab'enjawulo beeweza okuzira emikolo gy'eggwanga egy'okuzza olunaku lw'abakozi nga balumiriza nti gavumenti ekyafiirayo ddala ku nsonga ezo ezinyiga abakozi. Abakozi bangi bagamba nti eddembe lyabwe ku mirimu terikyateekebwamu kitiibwa, ssente zaabwe za NSSF tezisasulwa, ate nga n'emisala gyabwe tegisasulwa oba olyawo abamugirwayo ate nga abalala ssente zikeekirwa n'entakera. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano Uganda yeegatta ku nsi yonna okuzza olunaku lw'abakozi nga wano mu Uganda lutuukidde mu kiseera nga alipoota ziraga nti ebbula ly'emirimu lyeyongedde nnyo. Emikolo emikulu mu ggwanga gya kwatirwa mu disitulikiti Namutumba mu Busoga ng'omulamwa gugamba nti okulwanyisa ebizibu n'okusoomoozebwa okwatuukawo olwa COVID-19 okutumbula embeera z'abakozi n'okukyusa obulamu bwabwe okuyitira mu nkola ya parish development model. Wabula abakulira abasomesa mu Uganda mu kibiina ekya Uganda National Teachers Union UNATU nga bakulembeddwamu Philbert Batesi Baguma bagamba nti tebalina nsonga batwaza Busoga kujaguza oba okuza olunaku luno nga bamaze emyezi 6 mulamba tebasasulwa. Bambuze ebigere kugenda mu kukuza olunaku. Omukozi wa gavumenti polisi eri nti buli nnaku 28 oteekwa kufuna omusaala. Kati tulinamu abasomesa bamaze emyezi 5 nga tebafuna musaala okuva Novemba omwaka oguli ogwa 22. Kati omusomesa nk'oyo mugamba nti tugende tujaguza olunaku lw'abakozi. Baguma ayagala gavumenti eddemu etunule ku nsonga ez'okwawulayawula mu basomesa beesasula era n'alabula bannayuganda ensonga z'abasomesa bwe zitatunuulirwe nkaliriza ng'alagirira omusota nti kiyinza okuvaamu obuzibu bw'amaanyi era n'asaba nti ensonga zaabwe zikolweko era zisoosowazibwe. Tuvaayo ne twogera naye lumu bw'oba okaaba nti sente teziwera, sente tebatusasudde, olumu tebavaayo okuteekako eddoboozi. Naye abantu balina okukimanya nti ensonga z'abasomesa si z'abasomesa bokka, zikwata ku muzadde, zikwata ku mwana omuyizi. Kubanga omusomesa bw'aba nga si musanyufu, omuyizi tasobola kuyiga. N'olwekyo bwe tuba tulambulula ensonga zaffe, abantu baleke kuziraba ng'ensonga z'abasomesa, bazirabe ng'ensonga z'eggwanga. Dr. Herbert Luswata Ssabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association agambye kinabo ng'abasawo balaba nti gavumenti tebawadde kitiibwa kyetaagisa newankubadde bakola obutebalira okujjanjaba bannayuganda. Tetusobola kujaguza lunaku olw'ensonga kife ng'abasawo mu Uganda ssaawa zino nga betuyita bajjuniya baffe b'abasawo abato abakakuguka okuva mu yunivasite n'abo abasoma masters degree ey'okubiri tuyita senior officers oba nga ssaawa zino tewali ssente zisasula allowances zaabwe. Tuli emitima gyaffe minyiikiwavu, amalwaliro abalwadde baffe betulabirira bali mu kubonaabona olw'ensonga nti abasawo betuyita ba intern ba medical intern tebaliiyo. Wabula Kyabasa bwetukiridde abakozi mu mikago gyabwe egy'enjawulo abeegattira mu kibiina ekya National Organization of Trade Union. Asha Wilson Owere akikulira agambye nti abakozi basaanidde okubeera obumu bafune eddoboozi eryawamu.
tewali kintu ekijja kujja silver plate. Union zirina amakulu omanye okwegatta gemaanyi wewabawo okwegatta kireeta eddobozi eryawamu obutakanya bubeera buli wamu mu maka mu buli kimu naye kisinzira engeri gye resolvingamu gyawukana si kugamba nti kwegatta ekikulu nti wabeerawo ideology waliwo abadde abagenze ku politics ng'abalala baga nti oli agende bakole ki tusazewo nti wajja kubeerawo enkolagana naye ejja kuba mu bbanga siddene nnyo. Kyokka minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu Dominic Kidudu Mafaabi agambye nti bakwongera okukyusa mu mbeera abakozi ze bakoleramu nga babaga amateeka aganaabajuna. Bannayuganda bankuba kyeyabali Jeddah mu Saudi Arabia bali mu maziga olw'okuzuula omulambo gwa Munayuganda munnaabwe ogwasuuliddwa kasasiro nga kusibiddwa mu kiveera. Omulambo gwa Munayuganda gwa mwana muwala ye Kawuda Jane yatemeddwa ebitundu eby'omulambo gwo ne babisiba mu kiveera nga Munayuganda eyatutte kasasiro yaguguddeko. Munayuganda ono bwe yakubye omulambo ebifaananyi ne bisaasaanira ku mitimbagano yasimatukidde watono okuttibwa era kyabassa mu kwogerako naye agambye nti embeera eyongedde okubazibuwalira. Tulumye bulungi nnyo okutwalayo kasasiro mpuyankankana yafuluma ntwalayo kasasiro ku zibaala jjukira twazze eno Jeddah twajja kulya yidde wala gwe nga ntwalayo kasasiro fuluma ntwalayo kasasiro mmala omuyiwayo emmotoka ejja epaakinga nemuvaamu Munayuganda kumbe mu mmotoka ayinamu abasajja bameka basatu niye bano olulabye nga main gate yogudde ne bayingira mu mmotoka yaabwe ne bavuga ne bagenda. Bannayuganda abalala abakolera e Saudi Arabia bategeezezza nti ennaku zino emirimu gibakaluubiridde mu ggwanga eryo. Omwana oyo Bamuse agenda kujja atutte kasasiro wabweru kuba abadde yali Jeddah mu kibuga ekikulu gy'abadde akolera babadde mu kibuga kwaffe tuliko mu kyalo naye omwana oyo Bamuse atuttayo kasasiro. Kati yatuuse mwe tuyiwa zibaala yagenza olaba nga mulimu ekiveera agenda olaba nga mulimu omulambo naye nga gwa bbulaaka abaana babattira ddala abamu ne batamamanya nakubamanya nti baafa. Kyabassa bwetuukiridde abakulu mu minisitule y'ensonga z'ebweru bategeezezza nti ensonga ezo badde tebannaba kuzitegeerako. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala okunyonyeera n'okuvaamu olusaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne nice ntangawizi tea amajani kawoomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa saako nice curry powder akanzaali k'olya n'okuba ennoga ne weenuguuna byakakasibwa UNBS nga bali wamu ne Shana Herbal Gentle Wash akuziyiza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo amwetaaze musange mu supermarkets pharmacies ne cosmetic shops zonna yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Tekiri mu mateeka okumala gagoba mukozi nga togoberedde bukwakkulizo obufuga eddembe ly'omukozi nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. So omukozi tosobola keera bukeezi ku makya mu mateeka ga Uganda n'ogamba nti ogenda mugoba. Olumu ne waba alina kyakoze eky'amaanyi oba nga azizza omusango gw'amaanyi okumenya etteeka ku mulimu. Ebiseera ebisinga okumugoba oba olina kugoberera amateeka kuba singa omugoba mu mbeera enkyamu naddala embeera eyokera obukeezi n'ogamba nkugobye kiba kimenya amateeka era oba osobola okukakibwa mu mateeka omuzza ku mulimu oba okumuliyira ssente empitirivu ennyo ng'ogasseeko n'ebbanga eddene mu maaso lyaba yandibadde akolera. So mateeka tokkirizibwa kumala gagoba kukeera ku makya n'ogamba ngenda goba mukozi either olw'okuba strikinze oba alina kyakoze singa naddala abeera nga kyabaaganidde okukola omulimu ebiseera ebisinga kiba tekimukola ki nga kiba kibadde naye tekimufevalinga kola mirimu. So kimenya amateeka okugoba omukozi mu mbeera yonna. Abatuuze b'emuguluka ekisangibwa mu disitulikiti y'Ejjinja mu Busoga ge bakaaba ge bakomba namutikwa w'enkuba tonnye mu kiro ekikeesezza leero
banja balisettayo. Omusasi waffe Kirabira Fred Busoga katuwa ebisingawo. Enkuba efudembye nga bukya ku kyalo Muguluka mu ggombala y'e Buwenge DC y'Ejjinja eresa abaayo nga bafumbya miyagi. Enkuba eno ebaddemu n'ekibuyaga nga w'amaanyi esazeeko n'oluguudo olunene oluva Ejjinja okudda e Kamuli era nga we bukeeredde nga ebidduka tebikyayita okuggyako bakanyama ababadde basasuza abayise ssente ne babaweeka okubasaza amazzi. Amazzi gano ganjalidde mu bizimbe ne bigwa, ebintu by'abatuuze bingi ne byonooneka, ebyamaguzi mu maduuka, emiti, ebisolo nga n'enkoko nazo zifudde. Abatuuze abali mu kwemagaza bavuddeyo ne banenya aba kampuni ya Dot Services Limited abakola oluguudo luno oluva Ejjinja okudda e Kamuli nti baalemera okuteekako emyala emigazi ddala. Bavuddeyo ne bawanjagira minisitule y'ebigwate biraze n'ababaka baabwe aba palamenti abamu DC y'Ejjinja nti batere babadduukirire basobole okuzzaayo bimu ku baayo bitokomose naddala ebizimbe nga mu kiseera kino singa tebadduukira mu bwangu batuuse okusula mu kyangaala. Ku lwa Kyabbasaludi Buganda ey'obujjajja ndi Fred Kirabira Emuguluka Buwenge DC y'Ejjinja. Liigi y'ababinywera ya Uganda Premier League egenda kuddamu okuzannyibwa leero n'emipiira esatu mu bisaawe eby'enjawulo wabula embiranye okusinga eri wakati wa Sports Club Villa egenda okutuuka ne Vipers mu mupiira ogw'okulwanira ekikopo sizoni eno. Omupiira guno ogenda kuzannyibwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe eky'ewankulukuku era Villa Jogo mu mupiira guno ekulembedde mu mupiira guno ng'ekulembedde n'obubonero 43 esinza Vipers eri mu kifo ekyokusatu obubonero 4 bwokka. Timu zonna zakasisinkana emirundi 34 mu liigi eno kyokka Vipers wanguddeko emirundi 15 ne bagwa amalira emipiira 12 ate Villa yakawangulako emirundi 7. Mu mupiira ogwasooka Vipers yakuba Villa golo 2 ku bwereere ezateebwa Yunus Sentam ne Abdul Karim Watambala. Emipiira emirala egizannyibwa olwaleero Gaddafi egenda kutuuka ne KCC Ejjinja ate URA bazuzumbe ne Maroons mu kisaawe kya Meta e Lugazi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011 ng'era bali wamu ne Kiko Mukyuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Kiko Mukyuzi Mix mufuule etteeka. Ku muliraano Kenya epya byongeddwa okuzuuka ku musajja abadde akulira ekidindidiini eyassa abakkiriza ekirindi bwe kizuuliddwa nti nga tebannafa yasooka kubatunza byabugagga byabwe. Omusajja ono abadde yeeyita omusumba Pastor Paul Mackenzie Nthenge nga asumba kanisa ya Good News International Church yawuniikiriza ensi yonna bwe yalagira abalagoberezi be nti beerumye enjala bafe basobole okusisinkana omulokozi Yesu Kristo. Wetwogerera emirambo 19 gye gyakazuulwa okuva mu kibira Shakahola abantu bano gye bazze baziikibwa. Titus Katana eyaliko omugoberezi w'ekidindidiini ekyo era nga yali nnyo ku lusegere lw'omusajja oyo annyonnyodde bannamawulire ekyo ekiseera kyatuuka n'amuddukako ng'alaba buli lukya omukulu ayisa amateeka amakakali. Agambye nti yasooka kulagira bakazi bonna obutaddayo kukola nviiri wadde okwewunda bwe yavaawo n'abalagira obutaddayo kugenda mu malwaliro okwejjanjaba era n'alagira abazadde bonna bakomye okutwala abaana ku masomero nti kubanga byonna si bya Bwakatonda. Bwe yavaawo n'alagira abagoberezi be batandike okweggyako buli kyabugagga bakitunde era nti ekiseera kyatuuka abantu ne batunda amataka bizinensi ne bazikuba ebbeeyi n'amakolero ne bagatunda nga beeteekera okugenda okusisinkana omulokozi. Katana agambye nti mu nteekateeka y'omukulu oyo abaana abatono abavubuka be balina okusooka okusiiba bafe okukuddeko abakyala abasajja okwo nti ye omusumba ne famire ye be balina okusembayo okufa. Katana bwe yalaba ati okwekusawo kakola tondeka nnyuma era y'omu ku bayamba okutemya kuba obuyinza ku bikyamu ebadde bikolebwa ekidindidiini ekyo. Paul Mackenzie yakwatibwa era wiiki ejja lwatandika okwerennemba n'emisango. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni aliko ebiragiro byayisizza kasasiro yasukka mu bibuga ng'ebibuga ebisinga obungi akizudde nti tebyola kasasiro era alagidde nti biteekebwemu ebipipa ebikuŋŋaanyizibwamu kasasiro ng'alina okuyoolwa oba okuggibwawo mu luvannyuma lwa nnaku 3. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakozi nga kwotadde kampuni n'abakozesa beeweze okuzira emikolo gy'eggwanga egy'okuza olunaku lw'abakozi balumiriza gavumenti tekyafiirayo ddala ku mukozi wa Uganda.
Bannayuganda bankuba kye yabali ejjidda mu Saudi Arabia bali mu maziga oluvannyuma lw'okuzuula omulambo gwa munnaabwe nga gusuuliddwa kasasiro nga bagusibye mu biveera. Ku muliraane Kenya ebipya byongedde okuzuulwa ku musajja abadde akulira ekidindiini yassa abakkiriza ekirindi bwe kizuuliddwa nti nga abantu tebannafa yasooka kubatunza byabugagga byabwe. Ge mawulire nkyaleero agundegunde maaso moogi.